nga bennyini be babiri emabega birimu abo Hasani birimu guys mibange bamuta Paulo birimu ani ne guy wa wano wabukedde wagataliiko nfuufu they are creating ekibondi ky'ekiboozi onkyayire ddala completely so nabirinkinze nembimanya yane mutuna bwenti yesterday ninga katonda ubona afaaji ngono bekyali eno yeetala bwetazi noonya abasawo bamutumisa n'ebyoya bamutumisa n'enjala n'enviiri yitedi really kala amazima gajindi tedi kisoboka kiraba kisoboka sisobola kukeseko nokunkubira amasembo okuntiisatiisa really nsobola nonsi sobola Chogama nti Betty okulaba ku mukyala ngo gwanabadde omulundi ogusooka yamulumbira mu birthday ate nga ali amulabyeko ngaramulaba ngana asindise babaka batuuse ebimuli kino kyankugamba osobola okuddayo wali ku Gazaland n'obuuza Bruno yasinga n'omwana mu November birthday y'omwana yakagwa jjojjozi va ku bino bya birthday bya weeks 3 nga anti bagamba yasinga n'omwana mu November no ekyokusingana mu November kyava eri ku batandika okwekwana ku TikTok mu November nga 13 January ne tugenda e Masaka omuwala okukola ki okukyala kwali kukyala so omuwala ava ku client gwe yali akuba akasige akirira wansi level 1 ng'emirere gitandise nagaba n'esajja kireka kiri serious nabadde nkidaliza bwerere Tedi agenda okukiriza Bruno Betty nga ategedde emirimu gye gyonna. Emirimu yali agitegedde. Akimanyi akola obwakatumwa. Ekyo yali tamanyi akyakikola. Ye yayagala oli oku TV agenda okumutumirako ne business ye. Kati kino ekyakatumwa ate kyamukuba wala. Amala okuleeta omusajja batandise okubeera ng'ababeera bonna. Ng'olamaze omujjamu. Okujjamu kwajja luvannyuma nnyo. N'emirundi gibalibwa. Ne basebo nga nsinzidde wano ku Rosemary Beddings. Ate nga Rosemary Beddings esangibwa wano e Kasubi ku Bitaala. Rosemary Beddings nga ffenno twakuguka mu kisenge era ng'omukyala yenna ali eyo okukubiriza leka kuyingira kisenge nga nawe kenyini bwe weetunulako teweesanyusa wabula nga teffe tulina obunaiti obulungi nga bannaye ne munno bwakutunulako naye bannange awulira nga zeemu amaanyi abaami nammwe tulina obwammwe leka kusula ng'omusota ng'ate wano eno tulina nights ennungi eri ez'abaami n'ebintu bingi nnyo be tulina wano ku Rosemary Beddings ky'oba okola ennamba eri ku screen kw'oba okuba oba tusindikira ekifaananyi ku WhatsApp kyonna ky'oba weetaaze ate nga tuderivaringa Uganda wide wonna w'oba tugenda kuba nga tukutuusaako eby'omulembe eby'omutindo okuva mu Rosemary Beddings. Katuwanjulire Zulu Tours and Travel Limited ba visa experts mu Europe kata mu Asian countries bakuwa amagezi engeri gy'oyinza okufuna mu visa mu nsinga Canada, USA, UK, Germany, Poland, Iceland, Netherlands, Luxembourg. Bayina services nga visa consultancy, visa applications, air ticket bookings, hotel bookings, airport pickup kata ne drop off, boat cruise, passport processing, vacations. Bakuyambako engeri gy'oyinza okufuna work permits, tourist visas, visit visas, student visas, business visas, group visas, katakone medication visas. Okumanya ebisingawo bafune ku 0776 oyinza n'okugendako ku offices zaabwe ku Church House Kampala Road level y'omusanvu room 82 beba Zulu Tours and Travel Limited. Official najjo sinzira okubanga atotulaba subscribing ku mukutu guno okusobola okubanga atofuna videos ezifaanagana ku ezitimba kulisayo mu weekend mukulikeje mwasobodde okubeera nga ate muyitira kansubye nti byagenze bulungi. Kale tukomyewo wano of course tuongera okutambula nga tulina okutambula gwe subscribinga ebyokubayiiza bitulina okuleeta mu bitulekere ffe awo wetuli. Kale naye nga muzikirize mbategeeza abakulu bano aba Zulu Tours and Travel. Zulu Tours and Travel bakutegeeza nti nno gwe ayagala okutambula nga oyina ebintu byetaaga mu Tours and Travel. Oyagala muntu agenda kuyambako ku bookinga hotel, oyagala muntu agenda kuyambako kufunira ticket,
oyagala muntu agenda kuyambako ku visa application, oyagala muntu agenda kuyambako kufuna passport, omuntu ng'olinnya ennyonyi gy'olaga wetaaga muntu ayinza kukuyambako kufunira airport pickups n'okutuusa wa gy'olaga, oyagala muntu agenda kukuyambako ku processinga permits, visa consultation, tours and travel, boat cruise, vacation, ojja bo batuukira bali awo ku Church House level ya 7 room eri E2. Kakati wano ku consultants, visa consultants ekisinga obukulu kye basinga okukolera bakuyambako okutegekera ebipapula byogenda okukozesa nga ogenda mu interviews ndala mu baagala okugenda mu mawanga ga Bulaaya. Ebiseera ebisinga abantu interviews visa zibamiddwa lwa nsonga nti oba tozitowa kimala. Kakati bakuyambako okwongera okuzitowa ekimala. Nfunayo ng'eri ku statement bagikufunira byonna ebikwogerako ebyetaagisa ne badde tolowooza bajja kuyamba. Kati oba tonnagenda ku applyinga tonnagenda ku website ku applyinga wandibadde osooka n'obakubirako ne bakuwaatiisa amagezi gwe n'ogenda n'otoba n'ekintu kyonna. Kale nkwaniriza olunaku olwaleero nina wano nalina essula actually ndazi ku Joya Shajjo twalina ensonga gye twalina okwogerako naye mu buntu ne tukkiriza nti tujja tugikola ki tugireka. Naye we yatuuse ne maati neyabika negenda mu bantu. Sula ogamba otya? Ndi bulungi Saimo ogamba otya? Nakuleka ensonga gye ali ngendo sula bana. Kikyate. Ogamba otya? Ndi bulungi sina buzibu. Ensonga yadde inoko ejiri yadde inoko abika kagundi kadde kasamba. Akana musajja nga akaaba n'ingamba bana. Okaaba kwa bulijjo netera twamutaasizza kati amaziga tunagenda okutuuka encha. Ngasirise ngakaze ngatakyakaaba nnyo nga kati sisi abantu abakaaba bankwasa ekisa kyo kya bulijjo. Nina Sula ono kati nina mukoddaani y'omu ku bakoddomi sebwe tutunulire akazinda kakutunulire y'omu ku basajja abakyayatiikiridde mu kubanja ebintu mu ggwanga muno yavaayo naye era nga n'ekibiina ekirwanirira abasajja abatwaliddwako ebyabwe Mankwetu je chairman waakyo. So namaniza nga naye atwegaseko kakiiko kano kuba kati guno enensonga ya mukwano n'obutali bwenkanya mu ngeri emu oba endala kubanga myezi emeka 9 yaweze twali mu January nga 13 January 13 so myezi teginawira na 9 myezi 9 omwana na chali flat Ensonga. So awe tuli Sula ngenda tandika naawe at least gwe okyatinzeeko n'omuwala omuwala agamba ki? Omuwala ali bulungi era wakati mu kwogerezeganya naye yabadde akimanyi tayogera na ssengaawe yabadde akimanyi tayogera na w'amawulire era byonna bye w'amawulire aba akimanyi ojja byogera of course era aba akimanyi though wabaawo ebimu bye tubikkirira naate okituuka ku ffe abasajja olwekyo ky'oyinza okubikkirira naate waliwo n'ogamba naabikkirira paka ddi nga ndaba sayidi emu terina bwenkanya. So abantu abasinga bagambe kakati ani ebyo lwaki byafulumye naate nga tutunuulira sayidi zombi y'omuwala mu kwogera kiki ekimuli ku mutima kubanga actually kyensinga okwetaaga mu Sula ti gwe omuwala bwayogeddeko naye ffe tumutemako butemi mugambo ne tutandika okugamba nti omuwala tayagala ku mulenzi bw'ogenda ku mukolo teyali musanyufu neddala bekyabadde mu birthday tekyabadde muki musanyufu naye gwe okusinziira ku mutwe yayogeddeko naye kyetulaba lwaki kyetulaba kiri bwe kityo kuba abakazi bali eyo bo bagamba twagala musajja atwagala tulaba Betty nga y'omu ku basajja abali mu lisiti y'abasajja abo ali proud of mukyala we atambula naye amwagala sola no mukabira nakuza amaziga g'abasajja go gava wala baganoonyezebwa vada omusajja tetwakaabanga kati omusajja waatukiro ka kitegeeza omukwana ayina mungi kiki tutalaba omuwala gwe okusinza gwe oyinza teyakigamye n'ebiwala bye mu bbanga libadde oyogera naye. So okusinziira engeri gye twatandika okwogeramu nazzeeyo ddala eri mu nkwana yatandika etya kuba omuwala yayinako Guy ndoza getuyinza okuyita X gusinza kwogera amannya wano bali beyagalidde ebbanga kumpi myaka nga gisoba ne 3 naye ng'omanyi kati ffe abavubuka abamu tuba tetulinamu kasente
okitegera tubali tulina mukasena ninga omukwano olumu tuba tuguyina kati waliwo time abawala nga balina ebintu ebibaagala olumu kwambala ku kadaali okubanjulako ewaabwe webityo ninga current boyfriend aliwo ayinza okuba tannaba kutuusa kubikola olw'embeera y'ennyingiza ng'akasente talina so omuwala yali alina gayiwe era nga gayiwe amusuubizza okumukola ki ogenda mu bakadde okukyala bibintu bibeera official ninga aluddewo nnyo kati Bruno we yakola ki we yajjira kati mu kujja kwa Bruno era Bruno baamugamba omuwala yamugamba nti nze nno ninayo gayi yakyogera yakyogera wano nga twogera tubadde twogera yamugamba Bruno era nga akimanyi nti agenda okwana oyo omuwala teyamusanga nti ali awo kireeresi yaliko gayi era omuwala yamugamba namugamba nze nno I have my guy ko Bruno namugambire kebyo naawe nze siri musajja mwana manye ebigambo bitono abambejjo bamanyi ayogera mpola mpola ebigambo bye bitonotono kati ye Bruno n'ayongera okukola ki n'apika n'abuuza omuwala olina gayi akoledde kyoyo alina ssente zenkana ezange toyongera bana nze nkubuulira ati nzizeeyo eri abantu embozi gye batamanyi so namuga olina ssente eziringa ezange omuwala ye n'asirika n'amugamba nze nsobola n'okwanjula awo mukwogera awo enaga nsobola okwanjula n'akireeta ng'omuwala takimusabye tamugambye eki namuga nze nsobola n'okwanjula omuwala yawulira ekyo ng'ate boyikyaluli oli x ani ekiseeza Bruno yaleeta ekirowoozo ky'okwanjula si muwala yakyogera mu kiremya muwala si yakireeta Bruno wano omanyi wano mukwana nga twagala okusikiriza bawala batwagale twetema engalike twogera ebintu bingi ngenda kugulira ettaka ngenda kugulira emmotoka kati wakati mu kwogera awo ng'okyagala like ng'oyagala omuwala ajje n'asuulamu eyo kodi nze nsobola n'okwanjula oba oyagala okumanya nti ndi serious nsobola n'okwanjula nsobola okujja nnyanja omuwala really koi Bruno ye awo ne bamala wiiki nga teboogera wiiki eyaddako Bruno n'agamba n'akomerawo ku ekyo kyennyini kye yakomako luli Teddy nsobola okwanjula ate ne nkuweesa ekitiibwa ewammwe omuwala n'agamba ye nfaaki ndaba oli kyekiroto kyange oli mbadde naye emyaka kumpi ena anzize eno mugamba nyanjula tanyanjula omuwala bambi naye nga mu buntu nga yekkiririza agamba kale tujja kulaba era yamuga tujja kulaba Bruno ng'ayongera okupika ng'ategedde omuwala gy'akolera aba ali awo nga bawanisiganyiza essimu ku TikTok eyo gye bejja nga bawanisiganyiza essimu ng'amukubira amuga fulumako wabweru lwali lunaku balwali zino ennaku zino ezitera okubeerako ez'abakyala biki amuga fulumako wabweru omulaga nga ndi busy nagwe nkolako make-up ti asooka obireko ebyo fulumako wabweru ekugazala ndyasigira ku Grand Corner awo level 2 omwana agenda ofuluma wabweru tasize kasiga alina kyanoonya omwana agenda ofuluma wabweru nga bano abafuwa emirere batandise tulululu bagifuba kuva eri kugundi ku Baton Street mwalaga nga kino si bajja bakkirira kyogamba nti Betty okulaba ku mukyala ngo gwanibadde omulundi ogusooka yamulumbira mu birthday ate awo ng'ali amulabyeko asindise babaka batuuse ebimuli kino kyankugamba osobola okuddayo wali ku Gazaland n'obuuza Bruno yasinga n'omwana mu November birthday y'omwala yakagwa jjojjuzi va ku bino bya birthday bya weeks 3 anti bagamba yasisinkana omuwala mu November no ekyokusisinkana mu November kyava eri batandika okwekwana ku TikTok mu November nga 13 January ne tugenda e Masaka omuwala okukola ki okukyala kwali kukyala so omuwala ava ku client gwe yali akuba akasige akirira wansi level 1 ng'emirere gitandise nagaba n'esajja kireka kiri serious nabadde nkidaaliza bwereere so messenger yali alese ebimulini mulimu chocolate mulimu biki okitegeera ye teyajja omwana nazzaayo ebintu omuntu obunayiza surprising nga tojja omwana naga kati yabifuna namukubira akasimu obubaka obulabye mulabye thank you Bruno thank you so much I love you omwana teyaddamu yagabwa thank you unaga nja kukanya ebyo namwe abyogeddeko
pannaye Embozi yabadde nga omuwala waatuukira okwesiga n'abako byakugamba nga takimanyi kitegeeza tova eri n'omugamba kati mwe mwekyayi ne Bruno olina okuddayo eri ku nnono mwatandika mutya mwekwana mutya so weebityo era abo kugundi ku Grand Corner baajagalala nga bagamba kiki ekiri empulira emirere Juli maaso omusajja amukoze eki okitegeera ate ng'omuwala ebyo tabifunangako boyfriend naawe oli makyatika bugo tasobola bintu bya makyatikyati akanya gwakwambala kuteekamu zichaini biki weebityo bambi omuwala natandika okulanga gayo naaliki ali serious namugamba njagala kujja ku mmere ya Gazalandi eyakakaaga ko muwala lwiri ko Bruno ye okakasa nti ndi serious enkya sawa 5 jukira badajira ku 8 sawa zageno kuwera 5 ngo Cafe Javas aparkinze batikula ne batikula nenkya n'oluddako nga Bruno ona kwagula Cafe Javas tidegwe plot number yokka nente munange ng'omuwala bamumanyirizaawo so kati bajja mpola mu nkwatagana bwetyo naye ng'omwana tannaddamu ye Bruno akanya buli waweereza message buli wakuba akasimu amaliza gamba I love you komala thank you wabale kunjagala Bruno wabale kunjagala ng'olina omukwano anti yakula ne jjajja ng'era akimutegeeza fe abantu abakuze ne jjajja tubeera ne laavu yanna maddala so bajja beezimba webatyo naye mu wakati mu kwogerezeganyaawo emboozi ekutte omwana ng'alinako ebintu ebimu era bye yagamba Bruno namugamba wetuba nga tugenda kweyagala ebyaddala nga ddala bya serious ebino babikola mu mwezi ogwo ogumu yagula Cafe Javas yafuwa emirere ogwo omwezi guba muzibu nnyo ogwo omuwala nga wakamufuna kubanga yali tannaddamu kitegeeza mu mwezi gumu Bruno tannakwatako yadde okuyingiza naye nga zaataddemu buwera omukaaga awo poloti n'ennyumba n'ente nnya era mu mwezi ogwo gwamuluma nnyo Bruno kubanga bintu bingi bye yakola okusooka nga omuwala ono akkiriza so time neetuuka mwana n'abanga bambi akkiriza omusajja afaayo omusajja ataddemu kakasente akawera kati ne batuuka omwala n'amugamba waliwo byenjagala biriwa bye yamugamba saagala mawulire kiri ekyokumuleetera ebimuli ku Gazalandi kyamulaga nti ono nagenda kundabisa nnyo ekiddako era message ezaddamu awo ebimuli ne bikendeera n'emirere natandika wa Cafe Javas natandika kuleeta buleesi delivery kuleeta buleesi so kati ebimuli kati omwana nagamba okay Bruno nakkiriza sigenda kuddamu Teddy kulabisa obukwakulizo ombukiriza Teddy kuteeka ku TikTok yange Teddy kuntaginga mu postizo gweyimba nnyimba zo akadongo kamu tewali buzibu nze tonteekamu Teddy agenda okukkiriza Bruno Betty nga ategedde emirimu gye gyonna emirimu yali agitegedde akimanyi akola obwakatumwa yali tamanyi nti akyakikola ye yayagala oli owoku TV agenda okumutumirako ne bizinensi ye kati kino ekyakatumwa ate kyamukuba wala amala okuleeta omusajja batandise okubeera ng'ababeera bonna ng'olwamaze omujjamu okujjamu kwajja luvannyuma nnyo n'emirundi gibalibwa kutidde ggwe okujjamu kwa luvannyuma nnyo Simon naawe okutuuka okujja bagenda ogenda ku mukolo nga amaze amugjemuko kyayite kinaba okugenda ku mukolo kwali kukakasa tinsobola omukazi nga bamunaaza olweza ako kalimu yayita nabakuvaamu munange sooka waka senga akulabe ko Bruno ayuthwa ngati ye ndi wetunaava e Masaka onabikola nga wonsuubiza nga talina bitundu abyo Bruno teyabifaako yagamba ekijja kijja okuzaalibwa kumu n'okufa kumu
n'atalafiya Bruno nga yeetaaga obusumba ebyo ne mu kkanisa tulwana nabyo n'abasumba tebabisobola musumba bakisobola omuwala so n'abasumba bennyini beetaaga Bruno ababuulira enjiri nabo bennyini kyabalema batongoza be bamaze kukebera munnange nga weewo emboozi yeeyo mu kugattirira so mu bufunze omuwala agamba finally kiki ekimuleetera okugenda kati obukwakulizo buno bwe yamuwa buno abadde yatandika okubuvaako mu mpola naye nga pressure eva ku mulimu gy'akolera ng'omuwala takwagala naawe mwesibako bwesibi ekyo kyokka kye kyasinze okuluma Bruno namugamba mwesibako ntya munnange ng'afuna abakyali be eyo era gye bakola namugajja tugende tusurprise ng'omuwala ono njagala ab'oku mulimu bano bakitegere nti wange abakazi okuleka ku mukolo omuwala badde ali close ne abakozi kuba ku audio pulira Bruno agamba nti abakozi ba Bukedde simu batebanjagala babanwana wano omukazi abadde ali in contact n'emikwano gya Bruno ku mulimu si bonna batu mubaamu abamu ate ng'emikwano egyo ayinza okuba yagifuna nga gwe tannakufuna so emikwano gyo tegirina limiti ne mubaamu kati buno kye yeekwasa nti abamulima empindi ku mabega bayinza okuba bakozi banne eyo ku mulimu gy'akola ekyo kisoboka okuba nga kikyamu tebamwagaza kikyala ky'amaaso anti kati olwali lwaveeyo era banga naye gwe nga tukulaba wekka olina TikTok naye tetukulaba nti n'omugole tetubalaba ddala mukyali mwenna ng'abakakasa nti sita oli tayinza kugenda wange gwe nagende Masaka ekyezo omwala talinamu nti no Bruno abadde ankuba talinamu nti Bruno abadde ayenda tekiriimu ekyo Bruno abadde tayenda Bruno tavuma tali violent takuba takola ki okitegera so buntu butono nnyo obukuva ku nnono tontimba ate gwe nontimba tondabisa yakubulidde ensonga lwaki yanyiiga nnyo we bamukolera surprise kati we bamukolera surprise era ensonga naye twajogerako nagati bamulimba nti kojjaawe era buli surprise balina okulimba nti bamulima nti kojjaawe yali obaakoze akabaga something we bityo najja n'alekawo negwe yali akuba akasige najja nti kojjaawe kyamangu agenda okutuuka wali kumbe bamuleetedde ekipande zifulemu board waliwo obumuli muli awe bakudde ku nsiko n'ebirala toyongera mbya kisirusula toyongera mbya kisirusula agakano namugulu film toyongera mbya kisirusula nawe oli musajja waliwo buno obumuli basokwa bawa abantu ntigenda omuwe nawe muwe sula vambye ekisiru vambye obwo bwali obutono sigamba Bruno byajja akutte yawo omuwala ebyo byali bya bbeeyi ne waliwo buno bwasooka obwo hano n'abakazi bawe ekitiibwa obuntu obutono bwe buti anti kati nze bwe mbadde ngamba sigamba kiri ekyebbeeyi Bruno kye yamuwa kiri ekyo kyali kya bbeeyi ne waliwo buno muwe nawe obumwaniriza ku mukolo munnange bwe yamuwa babukula siko ogutali musangu laavu erinna kyenyuma sayimu kivula waliwo abantu bamune ku Valentine nga batebagula bimuli bino bya ku magundi bagenda wali nakula kayuki nakula ku nyonyi muzinge naleetera omwagalo waawe so omuwala ekyo ekya birthday kyamunyiiza nnyo kubanga ne XL okitege enkolagana omwalo baddamu ne X baddamu ate tebayinza kwekyawa amusooka kuba kitamukyawa anti kati okugenda eyo byonna kwalimu okulumya X kwalimu okulumya X ate omwala yamugamba ati goganya kankulageko abasajja gye bali basobola okunyanjula ate mu mwezi gumu kikulume ko X nagamba genda eri naawe esya nze mmaze naawe emyaka 3 ali musajja akyayinza okwetulisizaako bomu n'akwanjula mwezi gumu nagamba kyekyo kyoŋŋambye kabugo kyekyo kyoŋŋambye kale ogenda kukiraba era gwali mwezi gumu kakati kale sula neyanza priyambo mu maaso awo bikkula bintu byommaye kakati emu ku byasinze okunnuma Bruno alina ebifaananyi bye ndi naawe Dani kati Bruno alina ebifaananyi bye ng'ali mu masuuti ng'akola omukazi bw'amala okutambula n'agenda ndaba nga batandika okuleetera ebifaananyi bya Bruno ng'ali ku kukundi waliwo kibaalese ng'ali mu ggomesi wakirabyeko nga yambadde hijaabu n'akateeteeyi nga n'obukooweko babukoze nga bulabyeko in my head I'm like ddala omukazi
nga munna amaze okumobilizinga kuba ne mubina wulide ne mukomi bagamba musajja mukazi agamba nti yalina na sindi yasonda nsonde which is not a problem as long as asobodde kubanga bagamba social capital is your net worth oba ontegeera abantu bangi wano n'alemwa n'okufuna emikwano ekisolo mu obukadde obusatu kitegeeza amaanyi ga Bruno gali mu bantu sekyo si kikulu naye ekibuuzo waki omukazi aba alinda bino byonna ne bigenda mu maaso ate nomala n'ovaayo n'otulaganga wali nawe bw'otamanyi mu message yagambye nze nange simanyi ngeri gye namalirizamu nga ngenze n'omusajja naye omusajja ekisooka amaze okukutimba oba ontegeera omaze omuswaza it is kuswaza ye nawe wawe twagenda no ku birthday buli muntu yena yalinga ku Bruno Betty waki wesiba ku mukazi atakwagala naye nga yamanya akikolera mukyala akola ki gwayagala oba otandikira awo pozise yanjude amanya bampita Dani asinga mumanyi nga muko Dani tesaidi eri ndi muyimbi bampita Ricky Miki bintu ebyo okuva ebyatandika omanyi Bruno Betty mukwano gwange tusero bwengenda yo kubukedde tusaaga ebiseera bimu ankyaza naye waliwo ogambidde ku mukolo gwa birthday yaleta ebifaananyi bisatu kolo nange naliyo ku bukedde n'agamba njagala ku surprisinga mukyala wange naye yaleetera waliwo editor omusijja mwogera manya wa bukedde n'agamba ntwale kiriwa yakubisa ebifaananyi bisatu naye nga ayagala kusalawo kifaananyi kimu kyasalawo kyebaba bakola ki kyebaba batwala officially wali ku mukolo gwa birthday editor oyo n'agamba kino ekifaananyi kirungi kijja kukola namugamba ye kijja kukola era ne bakikolako bulungi nnyo ne bakibyula ne bakyongerako kwegamba nga bwewalaba bwekyali ne bakikolako bulungi nnyo ababukedde awo ne beorganizinga awo abaaliwo aba ande atale awo ne bagira ne basimbula ne bagenda nenga buli omu agamba naye omukazi anasanyuka kino kyokoze nti nze bino byonna byonna bikola kuva kuki ku mutima byonna bikola kuva ku mutima gwange omukazi wange mukola ki mwagala ebifaananyi ebyo byoyogeddeko bifaananyi biraga nti bikadde ebyo bya Gomesi wano nga yebyudde biki which nkimanyi nti omukyala alina okuba yakimanya omwami kikyakola biki byaliko biki byakola naye batomanyi ebiseera ebisinga obeera wano ng'okola n'otambula mu bantu ng'olowooza abantu bakumanyi until you meet one person nga tamanyangako nti okola ku TV tamanyangako nti ne TV gyeri naye omuntu we bw'atandika okupiikinga interest mu ggwe oba ntegeera bulungi atandika okukola background check okumanya ono angoberera yaani era waba mukazi otandika okulaba babanga badde nanga social handles kulaba atandika okulayikinga aya kafaananyi kamu oba ntegeera kamu tegeza kugoberera oba ntegeera kachegeza omwalo ebifaananyi abadde abirina kuba era n'ekino ensonga gye baleeta bagamba nti no mikwano gye badde bamujerega naye omusajja tukiteeza tebatandika jjo okukujirega badde bakujireganga bulijjo lwaki omulinda omusajja najja ewammwe ekyo kyembadde ŋŋendako nti ennaku zino abakyala bakozesezza kati nga ono mukulu Sula bwatugambye nti ye yayogedde naye one on one ekirooto kye ekyabadde kisinga obukulu ku kyala oba kugendako mu bakadde officially nti ne bwe walize leero ng'olina omudiri gwa ssente oba ebintu kantanga epaakinze wali buli kimu weekiri n'omugambe enkya tugende ewammwe nti akkiriza omuwala akkiriza bulungi nnyo. That's why nti Bruno ate ye ensobi gye yakola ye bwe yawulira nti yeno weakness omukyala gy'ayina abali takifuna ye kye yasalawo n'akola ki n'akimuwa not knowing nti kiyinza okuba nga omuwala ye kimusanyusizza asanyusizza bazadde be naye omutima gwe si musanyufu okyegeera omutima gwe si musanyufu but ate ekyo tekikuggyako musango omukyala omumbejja Teddy tekimuggyako musango because lwaki okola ekintu ekifaanana bwe kityo ng'ate okimanyi muno tomwagala so embeera nga bweri ya Teddy gye yataddewo fenga abasajja abaali balumiddwako n'abo abali eyo nze nga kiyamani waabwe we wakirabye gwe ki ekyakujjidde
sijja kulimba nasose kuoza ku munye nasose kuoza ku munye bagamba sekawuka kaali kakulumye and nze kyemmanyi waliwo agakyali mu nkuubaawo nti waliwo munene Bruno gyakola ayagala kuyita mabega bwati ekyo nja kyogerako ojja kyogerako waliwo munene ayagala kuba mukazi wa Bruno ayagala kutwala mukazi wa Bruno mabina ga mukazi wa Bruno gatambuza ensi kannajinnaji yalabe bina naga ligwana Bruno ayagala kuyita mabega wani ayagala mutwala ate naye nga bw'omanyi nti akalimu kaba kalimu kati either ye already yakitegeddeko naye era naye akibuusabuusa kati either agamba nti mwabye omulimu sisigaza bw'oyogera nti onayagala kundyako omukazi ng'akugoba bakugoba leka naawe toyinza gusigaza bane naakuyitako ng'omulaba ali mu bibyo ng'ali bibyo bananga omukazi aluma nze nasoose okuwulya amaziga g'omusajja nga gaviira ddala ku bbumba nze beti yakaabye nange nenkaaba ngana bwange bamukutte nze nayozeza ne ku munye ne ngamba kyali wange ate nno nze yali ansekerera nga ngenda okubanja ebintu ekabowa yansekerera nanga kyali goli musiru awo tetugenda kukwatagana nze naawe ne mugamba gwe tonnabawo kuwasa okyalya kulyalejjalejja nerinda bwe banakukwatamu engalo bwe bati ojja kuwulira nti omukono gw'omubbi olina gutemako nga tolina gwe weebuuzizzaako omukazi aluma Buno yakaabe nantandika n'okusinda businzi Kainagama tosobola kunchawa namubuuza lwaki onchawa bwotyo yali mukyaya atya antu tango ofuna ebizibu tango buuza ebibuuzo ebitalina ansa lwaki onchawa bwotyo baba kyawa batya ninga musajja tu omunenyeziwa onchawa waki Bruno nze lumu yambuuzaako nangamba ati si wali baddewo nga bwogenda bulya wabbali bwokomawo omukyala ne mubeera naye kati nange kibuuzo kimuddize nange kati ekibuuzo nkimubuuza nkimubuuza nti kale ye already yagambye nti ye by'omu kisenge ye tafaayo oba abadde agira oba abadde tagira ye abadde mugumu nti wafumba wabwe wakabaddewo n'okufumba mbu Bruno ebiseera ebisinga abadde afumba nyongereze ku ekyo eky'omu kisenge oba ekyo tukibuuke soko okyongerezeeko ekyo ndowooza tukireke sayimo kulwabalabi ekyo tukireke kubanga abantu bano mubalaba bagenda tumalako emikwano nkiinako akapapula ka betting kawanvu kireke mita 3 ne kati ndowooza kulwabasajja ng'ekituya abasajja ffenna ekyo tukibuuke naye nga nayo anyway tukibuuke kulwa Bruno waffe kubanga ayinza okwetuga katwetolemu katono nnyo tukomewo olw'ensonga lw'okubuuka ekintu ekyo tukibuuke kale tukomyewo ono bamuyita Nana Herbal Mouthwash ddagala ly'amannyo osodikozesa ng'osenya amannyo gavaamu omusaayi gasanyala singa oteekayo ebyokyoba ebinyogoga olira sayidi emu gavaamu omusaayi n'ebirwadde ebirala bingi nnyo ebiri ku mannyogo. Nana Herbal Mouthwash mufune atajja kubanga ate akuyambako okusobola okubeera nga amannyo gawonna katono nnyo. Almutawa Enterprises Limited bano be bakafulu mu Real Estate Development oyagala kutunda oba kugula ttaka. Almutawa Enterprises Limited be bakafulu balina polote enteeketeeke obulungi ate ng'ebbeeyi esobokera ddala. Ensonga zonna ez'ettaka n'oddikulaakulanya zonna bazikolako, bagula n'okutunda amayumba ate basolooza n'ennyumba z'abapangisa ku lwa Land Road kwagatta n'okulabirira ennyumba zo. Almutawa Enterprises Limited beerufu. Almutawa Enterprises Limited esangibwa Nansana ku Hoima Road mu Nansana Municipality. Oyinza obafuna ku ssimu 0705479993 oba 075339 ne ku ssimu ya WhatsApp +973623889. Teweerabira Almutawa Enterprises Limited.
Nana Hub Mouthwash ly'eddagala ettuufu ye nnakakasa mu kujjanjaba endwadde z'amannyo. Amannyo gakuluma bw'ossaayo ekyokya oba ekinnyogo gagasannyalala bw'osenya ovaamu olusaayisaayi oba ogayiza ludda lumu. Senyesa Nana naye weegendereza abafere tebakuguza kappa mu kkutiya musange mu famasi zonna. Nana yakakasibwa National Drug Authority. West Records ekutuusaako Gravity Omutuju, Uganda's best rapper, hip hop award winner, balance the boat, embuzi zaatu today, nanyini Luga Flow, nanyini stage, akuse ku cricket omo nga musanvu September. Sinze emitwalo ebiri, VIP emitwalo etaano, emmeza ya miliyoni 3 y'abantu 8. Gravity Omutuju anzamazeeko mu live concert lukoba ku lukoba, hit go hit nga 8 September Summer Gardens Mukono, 9 September Kaliro Country Resort, 12 September Katikomu Kayunga, 17 September Lyantonde mu Kisaawe, 14 September University ine Mbarara, oronga 15 September Maria Floyd Masaka, atabiri mu September Mare SS, wonna sinzo mudwale gumu jangu Dr. Gravity Omutuju akwedosi endongo molewa mukere ku cricket over tujijuze bino byakulya sente bacha maneno obuwala yefe ramundongo muje musanvu September cricket over Gravity Omutuju bitegekedwa West Records. Mewo mbadde mbategeeza Nana Hub Mouthwash agenda oberenga ate omufuna mu matundiro gwali ebweru w'eggwanga osobola okuba ng'otuma omuntu n'amukuleetera. Alumutaya Enterprises Limited batunda proti ku bukadde 10 weefuna proti ng'erina n'ekyapa ku makubo gonna agafuma ekibuga Kampala balinako estate. So bagamba awe nasa nalo offices zaabwe naye ne ku screen okwo kuliko ennamba ya ssimu gy'osobola okuba nga ate okozesa n'obeera nga ate obafuna ebintu ne bitambula. Sula wanjisebo. So tumaliriza omuwala gundi yagezaako okutu reach out ogezaako okulaba ngeri gye basobola okubanga maybe omukazi asonyiwa. Omukazi saazi ali ku kyagamba ki? Ani yagezaako kumuteekera? Okusinziira mu audio ekyeza baayo boogera. Okay. Kati we twogerera Bruno Bruno Betty tamanyi mukazi waali. Ate tasuubira kumanyaawo. Sikyekyo. Naye ensonga z'omukyala nga mpulira nnafu. Si nnafu munnanga ate. Mpulira nnafu okuleka ng'ogamba nti twogeddeko bino naye waliwo bitayogedde. Naye mpulira ensonga nnafu. Of course omuntu wa kutimba kiyinza okukunyiiza naye tekikulekesaawo maka. Tekikunyiiza ku mukolo ne kikunyiiza ku birthday. Ekyokutimba ekyokumulabisa esobola okubeera ensonga. Ne waliwo n'ensonga endala ezimu. Ng'ezimu tuyinza butayagala zoogerako wano mu mawulire naye nga nazo nkulu nnyo. Ensonga endala ey'okweraguza. Kalogo kalensi. Abantu abamu bayinza obutagumiikiriza abantu abasinga ddala ng'omwana w'abendi. Omukazi ataloga yategera ddi nti bamuloga? Anti awo wenzija nti naddala nga omwana w'abendi omujje mu maka ag'eddiini ate nga mumbejja battedi abo. Battedi babambejja linnya si ya luzungu. Ye Nasolo Teddy bambejja. So eyo ensonga yokka ey'akalogo kalenzi okweraguza. Oli ayinza obutalinda mutema kiso abantu gye bayinza okulaba ng'ensonga enkulu. Ayinza obutalinda kumukuba bikonde abantu gye bayinza okulaba ng'ensonga enkulu. N'asinzira kweyo n'agamba nze wadde omusajja oba ali ate oba ali atya omusajja yeeraguza. Nedda. Kati eyo y'ensonga enkulu. Bino byonna bisobola okubaawo because omuntu osobola okumulabisa n'omwana omwetondera n'omu nga kyadde tekyewalika. Naye ebintu by'okweraguza teri mukazi ayinza kukola ki? Ayinza kukigumiikiriza oba oli awo. So Bruno simanyi oba mukatuliki oba muki naye ye omuwala agamba nti okweraguza kuno kwasusse. Omusujja egumukwata nti jjajja luba wandi bubi bandoze. Kweraguza. Naye balyogerako ku Vision Group awo. Nti akasala we kalwawo ku mulimu. Nange bamweyano baleero bakiki. Sente nga ziruddewo kujja. Kozi usula mpulira ng'ayongeramu. Siyo kweraguza kuba kutasayimo. Kale okweraguza kwekwo. Nofuna omusujja ne gukukwata nti kiwanuka ndi bubi bannange. Pose sinaba kulima bijja bya jjajja. Kati kyekyo omutwe ogunnumirira. Kweraguza. Noba ng'ofulumya otambula bwoti n'osanga omuntu gw'otayagala nga leero sigenda kufuna ssente kanzireyo mpita awalala.
kati ebyomukazi tabyagala nyanda olwo ebintu ebikwatwako nti namusangako n'eddagala simaali yebaka namusanga nkola bwati ndabanga mukoddani wekyandibadde ekikulu naye mu byonna microphone eyo olowooza kubiriwo kusonga z'obudde ensonga yakundeesezza nga kyenjagala twegatte ku bulono tubanje ebintu byaffe okusinza ku byolaba era yensonga gye mbadde nzirako mwami Sula bwagamba okweraguza nga teyamuloga ye nti yamukwase kubanga abakyala bano balaba Simon omuleete wuo n'omugamba kekana akazigo kange wembeera ne bw'ofulumamu eddakiika ennyungi nnyo 10 oba 2 ogenda okudda nga akuteredde bu earrings ku mmeeza akuleetedde oba buviiri banoonyereza balinga microscope abo bolaba tasobola kubanga mu nju omwo mukulu Bruno babanga yerogoza nga mu nju temuliimu kabbo oba ekyefaananyiriza bwe kityo lwaki teyakiraba luli so katinga mukulu Saimo bwagambye kyandeesezza twabadde ne meeting mukulu omukoyiga mwamulabe yabanje ebintu oli omuko omulala omusiraamu namunonyezaako saamufunye naye kasana kwasaganye ne mukulu yiga twakoze enteekateeka ne tugamba nti bino eby'okujoogebwa twabivuddeko n'eby'okugamba nti Bruno alina omusango batagulina Teddy alina omusango batagulina either Teddy twamuwadde wiiki emu ffe nga ba chairman nze nga chairman ne mukulu yiga twamuwadde wiiki emu akomewo mu maka ge awo yeebuuka oba si kyekyo akwate ebintu byaffe bye twamuwa abireete bulungi nnyo abituddize agambe nti omanyi nti Bruno nti kino ne kino ne kino munnaye sijja kusobola kubanga gino emyezi gyokka olaba nze nagenda okubanja namuwasa myaka 6 emabegako 7 emabegako ng'ate nabitwala ate nembibanja ne babimpa kati ono gino emyezi ebwezi ne TV ekyakola biki ebintu bye twakola amazina omusajja azina amazina gwe omanyi nti nze nali simanyi nti abasajja bawuuba bwe bati jambe twagirekera nyinimu yagiwuuba naye sebo Bruno ng'agiwuubanga bwati omanyi obuntu obwo bwonna era ne twogera ne mukulu Bruno Betty ensonga eyo ye tajaagadde yagaya ate kakati ate nze nja kulabika ntya biki ne mugamba ffe bitulekere wiiki emu gye tuwadde mukyala Teddy Nasolo omumbejja because ekintu kyokka ekyo ekyomumbejja senga abadde muntu w'omu Western oba w'omumambuka yaligambye ebyokweraguza si byagala naye omumbejja ng'omanyi obulombolombo n'ennono nedda waliwo okuba nti okkiririza mu buwangwa n'ennono n'okweraguza bintu ebyo byanjawulo okitegedde waliwo olinga ye tumumanyi kati nga olaba ngenda kuleta example y'omuyimbi toteekamu nnya ya muntu nedda ye already kiri official Hassan Nduga ate osigwanhauke kale nti Hassan Nduga nti ye yatugamba nti ye bamweyana n'abalwadde abakolako ne Jamie Culture ne Jamie Culture nona akola ku Galaxy yani Itojo abo bokati oyo wojja okumufumbira obeera okimanyi wabuwangwa na nnono waliwo oli nga takubulidde kyo kituufu kiriwo oba mukatu like oba si okitegera nga yeraguza ye bweraguza buli kimwe okweraguza n'okukiriza mu nnono byanjawulo omuntu asobola okubeera nga musiraamu nenga yeeraguza mu busiraamu tukiyita shiriki okitegeera olina akabbo ebintu ebituwe byokweraguza nga tokkiririza mu Katonda okkiriza mu bajjajja so Bruno ye sigama nti oba musamize naye mweraguze byanjawulo mukko omusamize yabeera basenga tebaliyo yamulopako waani yalopa waani no ezine ensonga yalopako waani wuliriza ebigambo byaffe ebibuuzo oba tobina ansa zobireke yalopa waani kubanga alina senga alina emikwano gya Bruno alina abataata bamanyi alina basenga alina baani bamanyi ab'ekika lwaki tasobola n'abagamba bannayo bufumbo nno bugenda kunnema otegera because olaba engeri ono omukyala gye yanobyemu n'owange gye yanobamu bw'ati
ate no wange nze yayikayo noonye buli kimu ekyali mu nju yonna n'ayasaayasa n'agenda ngenda okuzuula ayita ebbanga ng'atali ne bestimani wange ng'ali ne bestimani wange kati gwelindako ojja genda okulaba bino bwe tutamukwata empolo ono omwami ono omukyala ojja genda okwekanga nga omu ku bakozi bakubukedde nga ya mulimu nga n'emikolo gikwajja obanga bayinamu omwana kati gwe kyogamba omumbejja Nassolo ono mugumba tazaala lwaki emyezi eyo gyonna kyekigaanya olubuto ekyolubuto tesobola kubanga ekyolubuto tesobola kukiyimirirako nti lwaki oluddewo okuza waba ebintu bye batanenyeza muntu ola Bruno amazina agakyekyebuza ku mikolo byawukanamu ate amazina gazina galaga nti byanjawulo muko bannange omuntu asobola okubeera ng'ekibuto bamugjamu embirizi ng'agonda nnyo naye ng'omwana okumunoonya byawukana obanyi kati ate omumbejja Nassolo yalimbye ono abakyala kyekyo yensonga gye basooka okwekwasa n'amala ebbanga mu bufumbo bw'aba avuddeyo n'atandika oyo tamalaako takola bwati ebintu akola bwati kati ayinza okuba yakudiyese naye nze mulumirirwa ng'omukyala nti abakyala bintu bingi nnyo bye bayitamu naye nga bw'okizaano mu public abantu tebajja kukuwolereza because ekyo bakimanyi nti abakyala bakiyimirirako nnyo ti omusajja awo oliawo waatyo naye kati okiza mu public baba bagenda kukuba bakuttirewo owategera nti luyongoyongo lwaki wagendayo lwaki abakazi mukozesa nnyo ensonga bwe zityo okitega naye nga kisobola okubeerawo ng'omulongooti mukutufu naye ng'ate tasobola kujja mu public oli mufumbo of course kyatekano enabba mufumbo ssebo ddamu ye oba nedda so officially oba kakundo kakubye eddirisa kawundo tudde ku kyabulu kyetuliko twagala kulaga valu ya mwana kyeyakola n'agamba sigenda beera kubanga oyo omuwala omulaba ku myaka gye yera asobola okugendayo kawundo kakubye eddirisa n'asooka n'abeerayo n'aswama n'asooka n'alaba embeera ya Bruno eryetya mujjukire engeri gye twatandiseemu emboozi zino nga tuzoogera siisi omuzindaalo mujjukire engeri twatandiseemu emboozi zino nga tuzoogera nti eyeetema engalike ye Bruno Betty naye era omuwala yera asobola okugaana nti nedda tetunnaba kutuuka siri ready kubanga naawe omukazi kino kankigambe buli kidaala ekikolebwa mu lujja lwammwe kuleka nga bwala tebamanyi buli kidaala ekikolebwa mu lujja lwammwe nga kizze kwanjula oba ontegeera we muddamu ekidaala ekyokubiri whatsoever it is kisirano of a sort neka naawe Simon wulirayo kino omukazi omusajja bwajja mu lujja lwammwe n'omwanjula ekidaala ekiddako nga kikyo whatsoever it is kisirano of a sort abakazi bangi wano nga bali mu ati kyekugamba naye kati ekyo kyemutabala gwe njagala tuddeemu basenga bammwe mulabe emyaka 5 mega baalinga bakomawo oba otegeera kati ebintu bye tutatunuulira omusajja najja mu mwezi gumu nagamba njagala kujja wammwe nokkiriza oba ontegeera saagala tutandike kuzannyira kukukuŋŋaanya bantu oba kitegeera sente empitirivu yayiikaawo gimanyi kati ffe tulinganga abazannyi obuzannyi mutinza nti yaŋŋamba ayagala kujjawa ne muleeta ng'omuleese mu bakadde bo ekyokuba kimenya n'emitima gy'abakadde omanyi bano abazadde bano mubalaba teri muzadde azaala mwana mufunamu tebakikulimba okuleka katonda abalala era abazaala bano bafunamu era baasiraana gye bali naye omuzadde azaala omwana we ayagala mwana we kubeera musanyufu teri muzadde ayinza kusanyuka kugaba mwana mulundi gusukka muki era abannaddiini abalala takkiriza mukolo kujja mu maka ge ng'oli wa ddiini bulungi okuleka mu bintu ebiri understandable maybe omwami yafa obikoze bitya takkiriza mukolo kujja mu maka ge kati ekibuuzo omwala ye teyamanya nti no kino kyennyingiramu kisobola okugaana kyo kati nga kirina kyekitegeeza kyamaanyi bino byonna yali tannaba maybe kubiraba ebiyinza ebyabavididdeko okwawukana olwaleero ati kyova olaba ebiseera ebisinga wano wano senga bakubuuza taata yennyini akubuuza oba ono akiikiridde taata akubuuza n'agamba mwana wange Nassolo Teddy nti ye taata ng'ofukamidde wali wansi ebintu by'omwami ono Kavuma tubirye tewali buzibu ogenda okuddamu nti taata tubirye
ng'omanyi bulungi nnyo nti okuva omukolo oguva wano simanyi kabbo k'abakyala biki naku nga 2-3 ogenda kufumba ttooke n'ekitanda kyo bakijjewo ekisenge kyo bakigabe tokyali wa wano todda odda kukyala nakuddayo wa mwami wo naye wogambira nti ye tubirye kiba kitegeeza oli muki oli okkiriza okufumbirwa omusezi omweraguzi atamalaako adda ekiro atayagala kukola omwavu omugagga byonna bikkiriza kubanga mu byonna omuwala ng'obadde mu relationship ati side ya Bruno ekibi kiriyo nti omusajja buli bw'ojjanga mu relationship omukazi nga badde ayina omusajja relationship eyo giwanga obudde osobola omuwala asobola omuntu akiri si musajja kaffenna buli bw'ojjanga mu relationship n'omuntu nga badde mu relationship olina ogiwa obudde ekisooka omuntu oyo awova kaminga obusungu omanyi nti ono mumwagala timwagala lwa busungu kubanga waliwo omuntu ajja mu bulamu bwo nga ajja saanoonya muntu waawummulira naye nga singa amala n'awummulira oba ogenda kumala budde yeewooli ekyo kyo kiri awo kituufu naye challenge gye tulimu kale essaawa zino tulina abawala ennaku zino nga yayagala kuteekako buteesi mukolo mu lujja lw'abagundi be ekyo bakikola at the expense kati kankuwa example wabanga Bruno omukono guno yasonda musonde olowooza abaamusondera mu guli oguddaku banaamusondera nga bwe baamusondera mu guno tebasobola oba omuwala n'addamu okujja mu bulamu bwa Bruno anaasobola okumwanguyiza nga bwe yayanguyiza ono kubanga ye musajja mwagaza alina omukwano oba ntegeera kakati tusanze abaana ab'obuwala bali mu kubonaabona n'abasajja abaaguba omwala n'ayagala omusajja naye ng'omusajja tava mu kifo naye nga lwaki nti yagwa mu Judy yaani ejjuni Teddy yagwa mu Teddy eyamulumya omutima kati omusajja takyesiga yagwa mu July be naye n'enkwana eno Simon naye tugyogereko obuulyawo microphone yo engeri gye tulabamu abaagalana abantu be tugenda okubeera nabo obulamu bwaffe bwe tusigazza ku nsi naye twandibadde tugitunuulirako nnyo ebiseera ebisinga kubanga yes wadde social media zino zajja naye omuntu singa obanga omusanze ku mikutu ng'egyo gimunaayiza wala TikTok Facebook wawawa wabengayokko obudde obusaamusaamu wadde abantu abasinga bagamba nze wange namujja ku TikTok kati tulina abaana babiri okitegera abantu abasinga enze engeri gye nyinza okukwatamu ensonga mukodani si woyinza okikwata oba Simon waliwo omuntu ajja okwana omuntu ng'akooye nga gamba omuntu yenna gwenfuna kati ajja yajja gwengwamu ekyo kiri kufa abalenzi n'abawala waliwo oli ajja n'agamba oli ye nga TikTok like oba social media yazifula dating center nga ye kimutwalayo kwetega kufunayo baki bantu basajja wa bakyala mu ngeri bwetyo so abantu abasinga banenya abaga Bruno naawe olimba omuntu ow'ekitiibwa waatu katuma omulamba oyinza otogenda n'onaayiza omuwala gwe wajja ku TikTok so TikTok si nsonga naye omuwala ebintu byaterawo Bruno nga ne wembanze kakati nnoze mbayo kitu kimu kati ate mnayinza ensonenya omuntu afuna omukazi ku Facebook muntu anenya oli amugje mu church ate amugje ku TikTok kubanga TikTok eringa tax social media eringa nga tax kwa mjatanga tugamba nti okwana otyo omuntu ali gosanze mu taxi nga agenda kuvaamu nga temunnamaliriza kwogera ekyo ku TikTok ekuwera ddala omuntu ekiwala ne kigenda ne kino kyebako leero nga kikulaza akabina leero no kyako nga kinyize n'olabira ddala omuntu gw'okwana nga bwakola ki bwafaanana era abakazi ba TikTok tebaawukana nnyo kubeera wa filter omulaba nombiri tebakufilteringa oba okitegeera so I think is a good terina buzibu kakati Bruno Betty wetukidde olunaku olwaleero fena tuli basajja wano twali tuyiseekuko mu mbeera ezimu n'enzibu okusinga kwezo kakati ye musajja wattu kubanga ye okusinza ku Bruno Betty yaga nti omukyala amufiirako amwagala era ali willing okukola ekintu kyonna naye ate ye omuwala agamba saagala nakuwuliza kibuuzo omuwala ekyamukyaya Bruno to that extent nze kyeŋŋamba waliwo essaawa we tugenda okuba nga tetukyagala kati kuwulira nti kino mpozi yajje agende mu bazadde
aba Bruno atuule nabo abagambe bannange kino bwe kiti ne bwe kiti ne bwe kiti either babatawuluze bagambe nti bannange mukole bwe muti ne bwe muti ne bwe muti ebintu tubikakkanye newe kibanga si kyekyo kyekiri kye nabagambye wali emabegako nti ffe omumbejja Nassolo twamuwadde wiiki emu ffe nga abalumirirwa ffe nga abaana ab'obulenzi abalumwako abakyalumwa maaso eyo nammwe abakyagamba nti bino bya bukopi simanyi bukopi biki tugenda Masaka kubanja bintu oba si kyekyo akomewo mu makage teri kye yayingirira kyatamanya byatamanya agende babisorting kwa nti wali nsonga etasortingibwa ne wabanti musezi basobola omujjako ekitambo tugende tumunoonyeze eddagala ani Bruno eddagala lya buli kimu nno kye bayinza banga beekwasa kubanga tesobola gamba nti ate teri musajja agenda kuwasanga amanyita mu buli litakola era either agezaako bwaba agezaako tuba tusobola oddimufunira bakojja bangi wano ne sayimo kojja asobola mufunira ku ddagala okitegeera so naye eno lwakuba nti wano bantaddeko ekibulooka wano wakati mu kwogera senga osoma message eno Bruno engeri gye yampasaamu saalinzekka yanvuga supiidi nga sirinzekka as waliwo kye yankola okumukwasa kati nati ekyo kambuuze waliwo omuntu asobola okulaba eddogo nga taloozeeko yamaze kuloga tedi ayinawo gye yayisitambuddeko n'ategeera kubanga omuntu wakuloga okuwonza owundira ddala teri ddego likoowa anti kati kyekyo kye bagamba nti waliwo we nayise enviiri ne zinva ku mutwe naye kati ate mpulira kweziri kati oba owulira kweziri dduka kati naffe tedi kye tumugamba nti bw'aba alaba nti Bruno alina kye yamukola n'amuwasa n'alaba kati ati saizi yange teetaaga kubanga Bruno yakwata ebintu byonna abiteekayo abikomyewo ebintu bya Bruno tafunyeeyo wadde n'ettondo ly'omuti alina kyafunyeemu kati Bruno yaggwereyo bw'ati agende bugenzi babaddeko bonna ndowooza ekyo kyetaagisa ki kale tubale nedda wuuyo mwagambye n'emirundi mibale ate sikyeriddeko tekutula ani ekutule nayo negekutule tukolebe tuti tubale okuva mu January nga 13 tutandikira mu November kale nati watugaye mu November yaitannakwatako December yaitannakwatako January nga 13 kale tubale buli lunaku paka kati lweyanobye Bruno ajja nyiga no tubale ogwokusatu ogwokubiri awo nga guggwako anti nze badde njala kyangwiza Teddy tubale buli lunaku kale ze nnaku tugende wali ku gundi tugende tubuuze kyetaaga sente mmeka tugenda mu kisenge naye ekibuuzo ddala ebbanga omwalo lyabadde n'omwana oyo ddala aviiremu awo wakalo kyekinziza ku bano kye bakola oba otegeera nti omuwala agenzeyo emyezi 7 atambudde akoleki kale tetuganye bane tetwagala kubeera bakopi kubanga tuyinza okubeera abakulembeze b'enkya temutulonda mwakalya ye Bruno agwere waawo agende bugenzi bwatyo mwagala lubuto mwagala mwana twagala mukazi kwa gwe twasasula kubanga twamusasula ate nebyo twamusasulira talina kyeyakozeeko n'ekimu talina mwagala kubala miwendo mirundi ne bwe tubala emirundi ne tugamba kale tusasulire egyo emirundi taggwayo wadde n'olumu kubanga amanye bintu ekibuuzo ye Bruno kati ye Bruno afuniramu wa sula kubanga nze kyemmanyi Bruno bangi nnyo line up nyingi nnyo gye yaleka emabega ate nga zino ensonga za Bruno zigenda Senegal presidency abawala bangi abadibidde ku nzija nga bagenda kufunayo abasajja bayita obusajjasajja kukasikataata kubaka omanyi kya butonde okukkiriza nange ntukatayi mnengamba bannayo muwala maanyi kati omwala gwempita maanyi n'agenda n'andaga nti ankola ki anjagala n'enkola n'enfiirawo kubanga naawe okimanyi nti omusajja ono andaba nti ndi maanyi kale ekibuzo bwe mugendagenda mubba bubbi baana b'abandi bwe mutyo ogira bugizi nyanjula biki waliwo ne gwe nakwana awo nalina akamukwana nakunnya naŋŋamba naye ewaffe osobola okukyala ewaffe nimugamba ate kyetaagisa ki njafuna wano kyali wange tugende nange ze nakola muga kyetaagisa ki njafuna wano kyali wange tugende naŋŋamba nedda olina okujja ne maamawo taatawo oba kojja baganda bo nga 6
kati nange nompayo milioni nga 3 nentegeke ewaffe ogwo mukolo kale baayeza akakodyo k'okuteeka ttenti ebweru najjukira nenzijukira Mildred kye yankola ne ngamba bannange bano tebaggwangayo ba vampire kati ne vampire eno Teddy twagala bintu byaffe anti kakati ekizibu ekiriwo Dani gwe bintu wali obyagala era ng'oli willing okubibanja ne Bruno yagamba ekyo tukireke anti Bruno manyi wachi akyalina olukwano anti gwegwera omukwano gwa musenda nze nange nasooka nembireka omwala yakyayagala Bruno okusinza ku muwala like ne last messages twasembeyo okwogera kale omwala batayagala Bruno agenda mukola atya agenda kola atya mu muntu watu magala alina kwesibako bwe nendekera tuganye amujemu ninammo ate ekyo abantu bajja kirabanga obukopi katubeere abakopi naye ng'ate nammwe temuli babbi omukopi n'omubbi kyekisinga kubanga Teddy obwo bubbi ate bangi nnyo bambi babonaabona waliwo n'ab'ebitiibwa bangi nnyo nga babakola we batyo waliwo eyatwala ente bamutuma ente eyo embalala n'atwala ente yatwala zino eŋŋanda zino ezitali zino ezenye emayembe ne batuuka ne baziteeka ne bagamba agenda oleete ente zetwagala zino ez'amayembe bwe gati n'agamba kale mumpeemu ennaku nga 3 ngenda kukola ki zireeta agamba driver gira emmotoka tugende bamugamba zino mala zijjako ziteekaawo bona aleeta ziri nga tukuwa zino nagamba ate kati mbadde njala kuzzayo zino nzitunde bampe ssente nyongerezeeko ngule ez'amayembe ate kati ate zino muziremedde nti ye bamusabaga nti abiri eri agula ki famire yonna kati nanti obwo bwe nkugambye obubbi ezo bazikwatirayo bawabuwa ente ya lulyo nobagamba mu myaka 5 mujja ba mwine ente zammwe abiri ezo bazikwatirayo ne zigendera awo gayi n'agamba oba oyagala jangu batoyagala bireke era omuwala teyagenda nente ne bazitwala omanyi mu Western yo tebatwala bino bikyakala bigundi nte bonga bakuwa ekitanda mufaliso binika blangiti biki ngate nenga obwa kuseemu ente abiri so Dani nga tumaliriza abasajja ebintu nga bino kubanga omusajja yeno obuvunanyizibwa ekyamazima okugenda mu maka ga mukyala we kyekimu ku bintu ebiweesa first of all mukyala we ekitiibwa era ebiseera ebisinga mu family ez'obuvunanyizibwa omusajja bw'ajja ewaka n'endaba y'omusajja oyo gye bakuzaala ekyuka naye tutandika okufuna cases zino omusajja n'agenda ew'omukyala n'akyala wamala ate okuvaayo omukazi n'ajja n'atandika okututumiza emboozi ezitagatta nga mu bye tulina mutima omusajja nze bwe yankwa nange nali simanyi kikyandiko ku mutwe tugenda kubavaawo tutya wano naddala eri abaana ab'obulenzi nga bwe nkugambye nti sekawuka kaali kakulumi ate abasinga bw'owulira luno olugero lugamba nti nawulidde neiba wange bamumenya nanywezeza bunyweza kinyolo kati kyekimu kyekyo kye nabagamba luli bwe baalaba nga nze mmanja ebintu ku buko ne bagamba obwo bukopi talina kyatugamba kati saawa zino kituuse ne mu bantu abamanyikiddwa abamanyifu okitegeera nti nabo batandise okulumwako ate naawe gye kitanaba kujja era kijja waliwo ne gye kiri kati naye nga tosobola kwogera ng'osirise n'ogamba kankisirikire sijja kwogera naye nze kye mbagamba mubeereemu kuba tetugenda kuganda kuwasa tulina okuwasa kuba tojja gamba kandeme kuwasa kubanga ono ajja kunoba naye gwe bw'anoba bw'ati gwe muweerewo thireti nti ngenda kunona bintu era tekawo n'embeera ogende wali ku geeti nze nagenda ku geeti neefumbirawo n'emmere nati ngenjala ennuma nagenda n'akatamu sikyalina mukazi nagenda n'akatamu n'esepiki nenteeka wali ku geeti nitandika okufumba ne bagamba mumpe ebyange ne bagamba kooti nesalawo ne bagamba mumuwe milioni 10 waba yatekamu 38 mumuwe milioni 10 ne bampaaka ezi 5 bati ekyembi omuntu Sezaala yabirimu ennyo nga ya sente yazikuŋŋaanya yazimpa yali akampako milioni 5 ekyembi omwezi guno nga gutandika bambi nafa nafa mukulu Gerard Makumbi awe Kabowa nafa so ebyokubanja byo nembivaako nenga akasanfu nyezi ne5 ate Nyazaala esijja mutambala kambiveeko naye nga ab'Emasaka abaliyo ku mukolo mwenna mwaliyo banamawulire bajja abayimbi bajja Bruno Betty yasomba abantu singa abadde gwe mukodani nga gwabanja omukazi n'agenda bw'atyo obadde obanjiza mu nnaku mmeka
anti nze muwadde wiiki emu kubanga ayinza okuba akyali awo akyabiyita bya lubalaato muwadde wiiki emu wiiki endala egenda okuddako bweti njisimbula njitunuza Masaka era nga bwe tugenda okukola tugenda kuva ku Bukedde wali mwambala amakanzu tunene akyalina ekanzu egundi eri eyaggure akyagirina tunene bulungi nnyo tugambe nti tewagenda tugamba mbu ate biki tuzitunuze Masaka tugende tubagambe bazadde baffe nti ye mwakitegeerako omwana yanoba nti ye kakati muli kuki twagala mututereze ebintu byaffe mu bituwe yensonga yokka eriwo kati batekemu akayimba k'ebintu museseme microphone fena tuli basajja naye waliwo kyolaba n'ogamba kino kyo bannaye trend yatabuse naye era obubaka bwange sijja kulekeraawo kubugamba musajja yenna ali eyo soka weetunulemuko weerabe bannange tulekeraawo kwagala abakazi abalakizale bagenda tuteeka abakazi balakizale be baliwa anti omukazi okubanga enfunayo temusobola ambo nedda bulundu temutandika kupika bakazi kutuuka kwe extent kambuze ye ekibuuzo kunfuna ya buluno kikyatasola ku mukazi oyo omukazi agambe omukazi bamusanga avuga motoka ki buluno namussa ku level omanyi mugenda ne mutandika okuwanika abantu akyali wa boda ani omukazi ye oba nedda omukazi alina emmotoka era akyasiiga n'obukowekowe omukazi no alina business ku Grand Corner awo naye abakazi like endabika waliwo omukazi gwolaba ng'omututte nenga ajja olw'endabika ye wano mu Uganda wano tulina ekizibu kimu nti abantu abasenga kati bafa ayina ebbina nze kangende kwoyo yani sona kiki muli mu kukola nga womaliriza ate era muli mu kutemerako ttaka abawala balabika obulungi tusanga abawala balabika obulungi nga basajja bagamba batyo bakwana olwandowooza eyo nti walakizale ebbina nkula obulungi ndabika naye okutuulayo n'ofumba bongo ne buli muntu waliwo sayimo omukazi gotula munoganika kati ono neerize kuba omukazi Bruno yali yeerize nnyo omukazi walakizale tajja kumusobola ne kumukwana obukwakulizo bwe yakuteekerawo kyokka ezo za red flags ngulaba mutufu omukazi ono sijja kukola ki sijja kumusobola omukazi omugamba janguke ewaka ofumbe nti nze ndetera kafe Javas okitegera janguke ewaka olongoose ennyuma nga enjala zange zijja kukutuka oyo walakizale tomusobola newankubadde eki omukazi wadde wamusanga nti akwata simu kadugeza akwata Samsung omugulidde maasaana oyo walakizale muleke wali abamusobola tetulinga baga nti abakazi abalungi bo tebafumba naye waliwo kyotuna munula noga banna ngenda kenenerera bwerere omukazi ono sijja kumusobola kuba nerungujjaawo emirundi gye yakagenda olowooza tegiwera na 3 erungujje wange ewa Bruno Betty emirundi gye yakagendawo nti yagenze nga babadde bafumbo kati public enzo kiraba nti babadde bafumbo nenze nkugambye oli yali yayagala kulumya X yensongolo lunaku lwaleero nti Bruno Betty tamanyina mukazi gyali singa abadde nti akyamuyina ka access bandi badde boogera era bino byonna betwogera bandi badde nti okay kale okusobagana kubaawo n'ensonga zino tuzijje mawulire twogerezeganye ne Bruno Betty talina wasobola kusanga mukazi bamukubira kasimu towaayo oliwa tumulabyeko wano ku Freedom City agenda okutuukawo nti ate atuuse entebe amunoonyeza ku gundi ku kiteeteeyi bamubulokinga buli wamu kati ye Bruno Betty yekwasa ekintu kimu abamulima empindi ku mabega bali eyo ku kitongole gyakolera era be bawa ba bloggers ebyamawulire ebyama waliwo voice notes wano zenina sandi agadde kuzizanya naye nga abalumirize eyo ku kitongole be bamuli obubi lwaki mungamba omukazi tansaana kati naye ateekamu nnyo amaanyi okukola ebyalakizale kubanga ayagala bali eri baalimu bakitegere nti Bruno Betty yateekawo layini omukazi sebo kikazi kirina nnyaki ekikazi kimwagala naye nga amazima bino ne bwe tunaakuba tewali kigenda kuzza kubanga yo omukazi nakola nansobi sisobola wadde tine munasimbula okuva ku Bukedde nga munekanekanye mu mitega nswera ebintu bamunaabifuna bate mubifune naye omukazi tajja kudda batuwe ebintu obadda oba tagenda kudda
ku bibiri akoleko kimu kati ebintu ebana mugenda kubiteeka nga ye Bruno Bett agamba nze ebintu sibyeta tujja bizayo mu dduuka tujja bizaayo kubanga babituwe tufuna agenda okwanjula Bruno afuna sente twasonda bangi kubanga nedda Bruno yafuna ne loan omanyi Bruno ali mu kusasula loan kyo kituufu ekibuuzo kakati omanyi kitegeeza okusasula loan nga n'omukazi gwasasula mulina walakizale n'ofuna loan n'ogula emmotoka naye baba wakagigulako wakagivugako weeks 2 nejja neggwawo n'osigala ng'okyasasula naye nga togivuga kati yensonga yemu ye Bruno Bett kye tulina okubugamba abambi mu kaseera kano asooka afunemu ko ne kaliivu ku mulimu eyo nga Suna Ben we yakola afunemu ku kaliivu naye kaba ka mwezi gumu asooke yenyiga ebiwundu ate mujja musanga yeetuze kuba kakati buli wanabeera ku TV uyo omukazi yekyanga kinga n'omukazi yagenda eyo nyine bye bikyasinza otukola ki otumenya emitima nga bakulaba wali wekyanga wotuzinira amazina naye ngeno omulabyaga yekyanga kinga yekyangira ku TV nembuli tasobola kwekyanga naye Bruno Bett asooka afunemu kaliivu bino bisooke bigende naye kana baka weeks 2 nze Suna Ben namusanyukira yasaba kaliivu oba ka weeks 2 wa weeks 3 bino ebyannambwayo bisooke bigende pressure yali esusse so kitegeeza nti n'ebitongole gye tukolera nabo batuteekako nnyo embeera okitegeera bateekako embeera otubeera oba oli mu lukuubo ng'omuntu ayiragala abannoono kati ate tuli ku mulembe gwa WhatsApp nti screenshot zino oba okyali nti ne zituuka mu WhatsApp group y'emirimu tukaba nze nfudde voice note singo woloma wowe ondekera aninze nakula ne jjajja mama nyabo nkoze ntya nze neyingira mu group y'emirimu noga lero nfudde banaye so asooka afunemu kaliivu ng'omusajja bino bijja kuggwa byakaseera kubanga si asoose tuleba abantu lwakuba nti kyemwebazaako oba kyembebazaako ababiri tiwabaddewo nnyo kwekuba kwerangira bisongovu biki ate nekya nti omuwala si muntu nnyo wa mawulire senga kyagudde mu kubano bannalubwama baffe betubeeramu abeemakindye senga ali ku interview n'omuwala agambye okay nze ndi mumbejja kansirike abamawulire kye bamanyiiko kyekyo so Bruno Bett kati mu kaseera kano yeetereze waliwo omukazi yajja ku TV yaabwe okwo ng'anoonya omusajja alinga Bruno Bett kale senga yagenda n'oyo manyi emikisa gijja lumu okusinga okugenda kuona owalakizala amuleetedde ebizibu senga yagenda ku oli amunoonya teri kitubonyabonyeza nnyo mulembe guno kulekawo bantu batwagala tumukubireko obutulabo bakyanoonya Bruno Zero musanvu tano musanvu Yabanga Bruno Bett yansini Zero musanvu tano musanvu Zero kinana mukaaga musanvu nya tumukubireko tumugoze Bruno Bett okyamwagala kuba gye yabadde byatabuse kubanga ffe tulabanga batuwe ebintu byaffe tubitwale waba Justin ayina akabina naye okuva ne Kampala nodda mu kyalo nakyo kuva Kampala nodda Luweero eri ewaffe wansi simu eri ofu Justin Kampala Justin aleka yafuna dda mane Justin oba woli gyoli eyo oba gyoli eyo ne bino biyinza okuba byamunyiiza yali ayagala tamwagalde ate n'agenda okuwala kizale kale tumalirize banna sura yesibye ku kigambo la kizale bannani tumalirize nga tumaliriza ensonga gye tuliko ya Bruno Bett omumbejja Nasolo Teddy ffe tukusaba n'obuwombeefu osalewo oleme tuleka mu suspense oleme tuleka n'obusungu nga bungi bangi nnyo nina n'amawulire ge nafunye oba yesterday poliisi y'emutukula side zeeyo omwami omukyala yanoba ye w'omwami nga tamugambye ono yagenza okuva e Kampala ng'omukyala yanoba dda ne bamuzigirira nti ali side zeeraakaayi omwami kye yakoze yagambye nkutaddemu sente zange nnyingi nkusanze n'omwami yayingidde mu nju n'abatemako omutwe bonna babiri ebintu bye bityo tubivumirira obusungu bwo buyinanga omukyala anobye okyamwagala
either genda muteese oba mugamba akuwa ebintu tebagenda kuddamu sijja kola kozesa kigambo kutusiriwaza naye era nja kikozesa tebagenda kuddamu kutusiriwaza kutulya bintu like babeerenga bakoze business tuzaala omwana omuwala ne bagamba azadde kasukaali agenda tuleetera sukaali n'oyanjula ono mu lujja lwe lumu n'oyanjula owokubiri mu lujja lwe lumu mujja agenda okunoonyereza background nga Teddy ayina gwe yakyazaako emabega before Bruno nga naye ebibye ebyagendera awo n'asirika n'amunyangalaza bw'atyo n'amutwala n'amusirisa so nganze chairman wabako ababanja ebintu tukuwadde wiiki emu leero Monday so Monday ya wiiki ejja tukusuubira okuba nti oli mu kutokosa tooke ew'omukulu Betty oba si kyekyo ng'ebintu byatuuka dda ku kitebe ku New Vision okiba si kyekyo ku Lwokubiri tuluteekamu ebigere tugenda Masaka tugenda kubanja bintu kwaffe gye twabitwala tumanyiiyo okitegeera so nze ngenda kumaliriza n'ensonga yange emu buno Betty muganda wange abantu abakusekerera mukadde kano baleke oli star oli musajja w'amaanyi nnyo oba nga asobola okuba nga ogenda n'okyala ensi yonna neekutegeera n'oteekawo amaanyi toggwamu ssuubi ono asobola okubeera nga agaanye kubanga omukwano tebagukaka ne munagenda e Masaka okubanja ebintu ng'omukwano teguliiwo era still tewali kijja kukyuka naye weekube mutima ogambe okuzaalibwa kumu n'okufa kumu ono agenze Mukama ajja kuwa omukyalo omulala ate akwagala ennyo agenda okwagala akunaazeeko ennaku ya Teddy Nassolo July B Mukama agenda kunyiga ebiwundu naye mu kaseera kano njala kusindikira Saala Mukama akugumye ebiwundu tewali kyakukola mukadde kano naye tulina kusabira busabizi embeera gy'oyitamu abasajja bangi bakiyitamu naye tewali kyakukola mukazi ye yagenze mukazi muleke laavu tebagobangobe ojja funa omuntu akwagala atagenda okwagala akunaazeeko ennaku gy'oyiseemu mu kaseera kano guma bugumi nze nakugumya mutima kubanga mukazi gwe wayagala abadde agenda kutoolako butoozi wabula si kugattako kale tuyenza tweyanze gebyo nno bwe bityo ensonga lwaki tweta shows bwe ziti kumulungula ebintu ebigenda mu maaso kisooka njagala ovumirira abantu abagezaako okulaga nti Bruno abali tagwana muwala oyo kikyamu oba ontegeera omuwala yayagala Bruno ng'amukola ki ng'amumanyi obwo bunnanfuusi ekyokubiri teri excuse ya muntu wamusangawa maybe time ekyo kacyo ensobi wonna gye mbakwata bwe budde bwe baamala naye ate abakazi be basajja be mwagala omusajja agenda okwagala omusajja agenda okujjawa ewammwe awo ne tuddeyo ku nsonga yange neesinga obukulu eri abakyala mwenna n'abawala abandaba principles are very important omusajja gw'oyagala omanyi bwe twayitukula twalinanga ebifaananyi by'obulamu bwe twagala obbeeramu n'omukazi wandibadde n'ekifaananyi ky'obufumbo gye wandibadde oyagala nti omusajja wange njagala mubeere naye omwaka mulamba nga tetunnabakola bwe tuti tumale tweyongere bwe tuti osanga kye kinaatuyamba okubeera n'obufumbo obukola ki obutakiyuugayuuga kale bane mubeere bulungi mweraba